Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya ne Dobozi Mampita Ntambi Jimson number 1 Rich Boy Maxud Junior. Waliwo olutale olubalusewo mu Mayanja family, njogera ku Jose Chameleone, Wizo Manizo, Douglas Seguya, Pius Mayanja kwogata ne mukulu waabwe gwe bayita Henry Kasazi oba amanyikiddwa nga Fling Fire. Nawe kityo twalabyeko Wizo Manizo nga kwata shati emu najiteeka oba najiteekako omuli n'abantu yajocha era bwe kitunakota ka video n'akapostinga ku Instagram, naye nga ate abasinga mwenna mubadde temumanyi lwaki bano ababiri oba like lwaki Wizo yavuddeyo nakola ekintu mbwe kiti nti nakwata brand ya muganda we najiteekako omuliro ate namala nagipostinga ku social media. Ffenna tukimanyi nti ssaawa zino bw'onoonya mu bayimbi 10 ab'e Uganda abasinga tosobola kuteekamu omwana mulenzi gwe bayita Wizo Manizo, ate nga bw'onoonya ennyo bw'ogenda mu kunoonyereza okw'amaanyi nti bw'onoonya mu bayimbi era ababadde n'endongo omwaka oguwedde tosobola kuteekamu Jose Chameleone. So kati bano ababiri badevelopinze obujja ne bugenda bulinnya. So n'olwekyo bw'abaddewo Jose Chameleone ne muganda we babaddeko mu kabaga akamusaidiza ekyanjeeyo ku pate y'okuyingira ennyumba, banono ne batuuka ne mukulu we Jose Chameleone ne mutowe gwe bayita Wizo Manizo ne batuuka ku kapate eno, embaga eno yabadde saidiza ekyanjeeyo. So Palaso naye nafuga pati moroka ye ne Fling Fire oba Henry Kasozi wa Fling Fire, yo CEO Fling Fire, one of the best designers betumanyi ate nga y'omu ku bantu abakyasinze okubeera nti balina art mukole engoye especially kituuka ku katale ke Uganda. So n'olwekyo batuse ku kapate Jose Chameleone ne Wizo Manizo kirabika babadde n'obusungu bwabwe obw'enjawulo nga ekintu kino ng'ekintu kino bakiteekera dde bank. So Wizo Manizo bwe yanyweddeemu akenga akasoose kwogata n'okuba nti ateekamu omuti ogwasoose, Wizo Manizo n'aba nti atandika okukyankala n'atandika okulangira banne nga bwe batalina ssente, banne nga bwe babadde mu America naye tebalina kye balagawo bo bakabi nnyo nti byo emyaka gy'abadde mu America Henry Kasozi abadde atembeyanga weko gata ne muganda wembo simanya niga tainaamu ssente, yeeraga bwerasi naye nga tainaamu kasente. Kino nno Palaso engeri gyali nti muto waabwe bonna yagezezako okuba nti akyesamba akidde ebbali. Weva maati Henry Kasozi oba amanyikiddwa nga Fling Fire yagezezako omugamba nti lekera okuba nti omanyira mutobo Wizo lwakuba nti Palaso yasirika mwe taking for granted, naye lekera okumanyira mutowo, lekera okumuyisaamu amaaso, lekera okulowooza nti goli wakabi nnyo ku bantu awalala because naawe singa teyali Moses Radio singa nawe toliwo. So n'olwekyo lekera okuba nti oyisaamu banno amaaso n'okulowooza mbu goli wakabi oba oli wanjawulo ku balala. Ono nno Wizo Manizo bwe yabiwulidde n'agambako omukulu we gwe bayita Jose Chameleone. Jose Chameleone naye ensonga n'azingiramu n'atandika okuba nti asudiya Wizo n'okuba nti ateekawo embeera okuba nti bano bonna balwana. So like Fling Fire Jose Chameleone Fling Fire olwawulidde bino nti Chameleone asudiya, Fling Fire n'agamba Jose Chameleone n'agamba nti mbadde mmanyi oli muntu mukulu wakula, yensonga lwaki weesimbawo nakubwa meya naye siraba lwaki opikaapikamu ono omwana omuliro okuba nti amanyiramu ne kuba like Pius mwenna abawuliriza naye mwe temwagala kuba nti mu respect nga Pius mulowooza nti Pius akyali muto okumala ebbanga lyonna, naye ate mwe mujukire nti mwe ku career Pius abaddewo ng'avumirira okumala ebbanga lyonna nga kume mwenna tewali ayagala kubeera naye, ate Pius byonna obusungu yabuteeka ebbali okuba nti mwamuyisa bubi n'okuba nti musiba mu America mumusibireyo mu America okuba nti abona temakifaako. Fling Fire agambye Jose Chameleone ne Wizo Manizo n'agamba nti mwe mulina ettima mwakwata Pius nga mukimanyi nti Pius alina talent esinga ku ya Wizo n'esinga ku bantu abalala ne mumutwala mu America ne mumulimbalimba nga walina okugenda eyo okufuna life empya simanya biki. So nga ate mutangira kuba nti Pius takuba kajuna kuba nti abatekako competition.
Pius Mayanja we yakomawo Uganda mwe ababiri mwegatta ne Moses Radio kugatta ne nawe Chameleon mutandika okuba nti muyekera Pius Mayanja era mwatunda ekifaananyi kya Pius Mayanja oba Palaso mu mawulire ng'omuntu omulwanyi ng'omuntu alina empisa embi kumbe ng'ate mmwe mwasookanga okumucogoza ne mumukuba so ng'ate mmwe we mwaddanga mu kamera ne mwerungiya ne mutagezaako okuba nti mutanishinga erinnya lya Pius okubeera ebbi. Fling Fire yavuddeyo n'abalangira n'obalangira n'abagamba nti gwe Chameleon ne Weasel mwensonga lwaki mwali musudde Pius Mayanja mwagendanga ewa ba DJ ne muba nti mubasasula ne muba nti musasula ba DJ okuba nti tebazanya nnyimba za Pius Mayanja n'okuba nti mwe ababiri mwekobaananga okuba nti mutanishinga erinnya lya Palaso mu mawulire era Palaso yafuna obuzibu bw'amanyi okuba nti yafuna comeback. Bino nno Weasel Manizo olwabiwulidde n'atandika okuba nti ateekawo fight. Of course Pius Mayanja abadde bali nga abalaba nga ye agamba abagamba mukakane so n'olwekyo Weasel nasitula fight last night. We stood the fight of course yabadako yemadanga Weasel talina manyi gasobola competing na Fling Fire. So Fling Fire nasoka muamuka discipline 1-2 Palaso kwe kuvayo kubanti abataasa era Palaso yakoze kyamanyo kubanti atawula so munange olwa abataasiza Weasel Manizo yagenze ewuwe nakwata engoye za Fling Fire zonna ziyamugabira kubwere n'abantu azocha kugata n'okuteeka ku ebifaananyi ku social media ne video iziraga nti ye takolagana na Fling Fire naye ng'ate ensonga lwaki bano bonna batuse ku extent lwakuba nti Fling Fire yavuddeyo n'alumiriza Weasel ne Chameleon kuba nti bo balina efutwa ku muto waabwe nti bo balina fitina ku muto waabwe era nga tebakkiriza muto waabwe kuba nti abaako ne kiyekolera so ng'ate mu kubagambako bano nno bakifunye bubi ne batandika okuba nti bassaawo olutalo era ng'olutalo luno lukyagenda mu maaso however much Pius Mayanja yaganya okuluyingiramu paka sawa zino. Pius Mayanja mukuba nti abataasataasawo munnange Weasel Kirimanyi yamuyisizaamu kawazamuyisaamu kotane yamuyisizaamu kawazamuyisaamu naye ate engeri gyali nti ye naye Kirimanyi engeri gyali nti Kirimanyi yasobodde okwetaasa n'avaawo nga talumiza takoseza muntu mulala wabula okuvayo n'asonyiwa baganda be bonna because bakulube era nga wetwogerera Pius alongezaako kuba nti agatta Weasel ne mukulu we gubayita Fling Fire kugatta ne Jose Chameleon however much olutalo lwabadde nti Fling Fire alumiriza ba Jose Chameleon ne Weasel Manizo kuba nti tebaagaliza Pius Mayanja kuba nti akubaka kino kuba nti bamutanishinga image ye mu mawulire nga omuntu omubi kugatta n'okuba nti bagende ewa ba DJ nga balekera okuzanya ennyimba za Pius Mayanja so bino n'ebirala byoba olinda mu episode yaffe eziddako nsigadde ntami Gibson Amandu Chima Maxwell Junior ebirala tubirinde nga tumaze okubifuna mu bujjuvu subscribinga sharinga likinga tusigale nga tukola flowing together osobola okubana nga ofuna latest updates okuva ku nsonda ezesigika nkugambye gasookera wano wokka then abalala ne balyoka bagafuna ate abalala babeera napalapase bwino fa babeera naye bye bye for now see you when you see me.